Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba twajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza. Amanya Kayima ne Nakayima munnange nno amanya gano galina akakwate n'ekigambo muyima oba omuyima. Abayima be balaalo. Abaganda balowooza nti abayima bantu balungi mu ndabika era bwe bagamba nti yakula kiyima baba boogera ku muntu alina emba ensobolokofu n'akayindo akatono akawanvu. Amanya Kayima ne Nakayima mu kusooka galabika gaali googera ku baana abaakula ekiyima abalina ennyindo endaalo n'emba ensobolokofu oba empanvu. Kakati nno nnange amanya Luyima ne Naluyima nago ensibuko yaago yeemu eva mu kigambo muyima ekikozesebwa okutegeeza omulaalo. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.